ayinza n'okuwangula kubanga mbu akalulu alinga yakawangula. Theddo Sekikubo. Generali oli amusinga businzi maanyi na bibalo birala. Theddo Sekikubo nga yawangula akalu k'erw'emiyaga. N'abuzaabuzibwa. Ayinza okuba Sekikubo ayinamu ensonga. Nga sigamba nti kasungwire wadde nyina biri bye simwagalako. Naye ayinza okuba akalulu tebaakamuwangula. Era nga yagala agende mu bantu nga independent akakase. Neki nebuuza nti abaamukola biri bajja kuba balazeewa. Lw'emiyaga ajja kusigala agenda mu maaso. Ye kyalina okukola ye yasinga okwetaaga lw'emiyaga okusinga lw'emiyaga bw'emwetaaga. Kati ateekewo amaanyi nga bw'agambye agende nga independent agende afe ne Rwashande. Bo beefuke ne Rwashande. Ebbanga lyamaze mu parliament toli byasobola kukola birala ng'alwanye ennyo. Musajja ng'alwanye ennyo ng'atobye. Mukulu Mayanja awali obuzibu. Emeka gy'amaze toli kyasobola kukola kirala. Awali obuzibu nti abantu baffe politics yafuuka career. Kati bwefuuka career buli omu tayagala genda kukola byalina kukola. Kati bwe tulaba abasajja ababaddeko ba president nga mu Bungereza nalaba Tony Blair nga ali mu kusomesa. Abalaba president ba America babeera mu charity kuyamba bakateyamba bateesoba mu ngeri ez'enjawulo. Ne wano oli bw'ava mu parliament emirundi gisinga kyakola kisobola okuba nga kivola. Emirundi gisinga abantu bagenda mu parliament oba mu bifo ebyobukulembeze beegulumiza ne beewanika ne bafuuka ba kitalo. Kati bamusindiikiriza eri nadde n'akomawo n'agwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Nze Geoffrey Mayanja yonna gy'osinzira okutulaba olunaku olwaleero. Weetuli nnyo nenjagala okukutegeezaako ku Kkojja Kimbowa wa Kimbowa Herbal Research Clinic agamba nti no walinga obwedda akyajjanjaba abantu. Kkojja Kimbowa amaze emyaka egisuka mu 20 ng'ajjanjaba abantu ate era nga bawona. Kugamba nti dduka bunnambiro gwalina okubukosefu obw'enjawulo, alina obulwadde obw'enjawulo, wali nnyo okuba ng'akubudaabuda n'okkuwa eddagala ate osobole okuwona. Olina ulcers, olina pressure, olina sukaali, agamba dduka bunnambiro erungujjaawo nga wakava ku police ita ku Salt Media naye ekikuba eriddako ku mukono gwennyini eriddako erivako n'ekipande oba okiraba Kkojja Kimbowa Herbal Clinic, Herbal Research Clinic ojja kubanga ogendawo ku office abeerawo ye kennyini okuba nga akulindiridde okukujjanjaba ng'obwedda. Abakyala abalina endwadde ez'enjawulo n'obunafu mu kisenge agamba nti waali. Abakyala kati basige na mugga, mugongo gukuluma, teweetegeera, olwamukasanvu n'ebirala ebifaanako ng'ebyo agamba nti no waali nnyo okuba ng'akuwa eddagala erigenda okukujjanjaba. Tolina appetite. Anaka appetizer ajja kuyamba bulungi nnyo ku nsonga ezo so okuba nga kintu kikwasaganya bulungi nnyo. Abaami bansindikanjake sirina maanyi bulungi sibitegere by'omu kisenge agamba nti no waali kyokka ate nabetaaga okubuulirirwa abagenda mu bufumbo amaka gaganye olwo bitambula bulungi nnyo era wali okuba nga ababuulirira. Abana zi bridal showers Kkojja Kimbowa waali nnyo abalinze okuba ng'ensonga azikwasaganya. Mukubireko ku ssimu kubanga ye kennyini agikwata eya nooti 758 45 93 5 njiddamu 0758 45 93 5 oba omufuna bulungi nnyo ye Kkojja Kimbowa. Ndi wano ne Mwamitegusuulwa soko nzikirize yakubuuzeeko tutandikirawo. Sebo nsanyusa okulaba. Kale sebo nenge nsanyusa okulaba sebo. Sebo Bigenda bitya? Mwe tuli mpola mpola tukwasaganya mpozi mwe. Onako olwaleero awo tujjidde wano nga waliwo enteekateeka egenda mu maaso okuva eri omukulu akulira amakomera omukulu Johnson Abyabashayija
nga yakulira amakomera wano mu ggwanga erya Uganda yavuddeyo n'ategeeza nti mu kiseera kino okwetolola amakomera nga batandise n'ekkomera ly'ekitalya batandise okuzimba obusenge obw'abakungu obusenge ndowooza tugambe room ndowooza ejja kubeera room emu gye tuyita single room naye nga buli kimu kiri omwo malidaadi ebitanda eby'omulembe ebinabiro eby'omulembe kapeti ekiwempe eky'omulembe TV ng'eri muli kafiriji kali muli kwegamba nga omukungu akwatiddwa kalugeze abyesene za gavumenti n'omusango gwazizza babadde akumpanyiza ebintu bya gavumenti n'ebirala ebifaananako ng'ebyo nga gye basibirwa mu busenge obwo nti kizuuliddwa nga okusiba abakungu n'abantu ba bulijjo kuba kubatyoboola nti bamusibe n'omubbi w'enkoko abbye obuwumbi 5 ate bamusibe n'omubbi w'enkoko kwegamba nga tekijja bulungi nnyo abakungu bamaze dde okubateekerateekera gavumenti obusenge bw'abakungu obuli self contained obw'omulembe anka kati kulumayanja kati ebintu bitabukidde ddala waliwo omukulu omu yagamba nti Uganda etandise okumpoomera mukulu oyo mwami Tibuhabulwa Yoweri Museveni Kaguta naye emuwoomedde obugenze kubanga nane ka video keyakozaawo n'agamba nti yagenda kwefiira adde abuuza ng'abuuza ku kitongole ky'amasannyalaze kati Uganda etandise okunyuma kubanga ababbi bakuno babadde nga buli kaseera tugamba nti babasiba n'ekiro baleka babajjayo balabika babeera nga tebabasiba nga basiba balala nti emisana mu kaduukulu abeerayo naye bwe buziba nga afulumamu osanga kati babaddeyo okwemulugunya okw'ekikula bwe kityo kati mune mayanja ekireetebwa ekyo nti abakulu bano aboogerwako mu nsi nnyingi ebintu ebyo gye biri n'ekyewuunyisa tebiri mu mateeka tebiri mu mateeka naye nga gye biri mawanga agamu okusinziira bw'ogambye nti abantu aboogerwako be bagwa mu kiti eky'abakungu mu kiti eky'abakungu be twakwasa omulimu ogw'okulaba nti bakulaakulanya eggwanga lino nga bayiyambisa amaanyi gaffe n'entuuyo zaffe ne badda ku ssente z'omuwa omusolo ne bazirya tuli ffenna kati bagamba nti bwe banaagentwalibwanga mu makomera era basigale ssebo nga bali banene self contained room firiji kali omwo kitanda eky'omulembe kuliko omufaliso omugumu ennyo kuliko kidduve kakati amawanga bwe gatyo kati ndooza kankubire atulaba ekifaananyi ekifaananyi kyenjagala omukubira nti mu nkola nga bwetyo kyekyogerwako ekisooka boogerwako kye bayita separate cells prisons nga yina ekisenge kikye biza n'okuba ebibiri by the way nga yina eddiiro n'ebisenge bibiri by'okusula mu addaali bw'omu omusibe nga alina ekisenge n'eddiiro n'ebisenge bibiri n'eddiiro nga bamwebaza ki kati kategole eyo eyogerwako kategere eyo eyogerwako ye bannabyabufuzi ba politicians omuteeko ogwokubiri ba celebrities abatutumufu abalala ba high ranking officers nga akolera kitongole kya gavumenti oba kitongole kya gavumenti nenga high ranking officer asobola okubeera permanent secretary asobola okubeera akulira essomero eddene mu ggwanga oba university oba omukungu mu URA oba akulira mu UN oba akulira eddwaliro ly'e Mulago oba bwe batyo ba high ranking officers nga banene kategole endala be ya kategole y'abagagga nga mugagga amanyiddwa nti oyo Kirumira oyo Hamu oyo Sudiru Sabalamu ng'amanyiddwa omugagga kuba nalabyawo omukulu Elias Lukagwaga nti Hamu twaga tumukwate tumugalire kugamba abagwa mu biti ebyo bwe bityo abagagga ebikange by'abanaddiini
nti oli Bishop Mulamba oli Mufuti Mulamba ebikanga omuntu abakkiriza benzikiriza nga bolaba Mama Fina nti yakulira abasawo Abaganda ebiti ba high ranking officer nti obo yakulira abalamuzi ba yakulira ba lawyer obo yakulira fofa abantu abagwa mu biti nga bagamba nti ensonga lwaki baziteeka mu ngeri eyo nja kubanza ennyonnyola naye nga kitegeeza nti okumuwa special room abeeramu n'ebintu by'ogamba byennyonnyoddeko ayina ekinaabiro ekikye ekisibidwa tayiro obulungi omuli ne shawa efuwa amazzi shawa nga gayagala ganaaba oba agannyogoga ennyo oba ag'ekiwomereze oba agookya nga yina n'ebika bya sabbuuni eby'enjawulo shampoo n'ebika bya sabbuuni ebirina obuloosa obulungi ennyo eby'enjawulo ng'era asobola okunaabira okumala essaawa z'ebbiri ng'ali mu kunaaba tukwatagana era omukulu oyo nga ne kapeti agiina ey'ekyoya alinnyamu ekigera ati ne kibuliramu ng'era ayina n'ekitanda ekiriko omufaliso mulungi ekya sepulingi agwekuli ne yeesuuba ati nga ayina ne duve ogimanyi duve ey'omulembe gye yeebika n'abuguma awatali kuli yadde akawewo era ng'ayina ne TV ng'alaba Arsenal ng'ekuba maaniyo kiregeeza DStv aba nayo kiriya n'ensonga za Trump ng'azirengera n'ekiri buli mu ggwanga wonna n'ebimwogerwako ku NTV nti omukungu yabbya obukadde obumbi bwa zinyo 5 ali luzira nga yerabako wali kisha mugamba musajja oyo abadde mubbi nnyo ng'abalaba waviirayo wonna era nga basobola n'okumufunirayo abasibe banne kati nga bwe tuli mu kukola wano oli mu kugamba nti omusajja oyo yabbye esente esente zakwatibwe nze nga tegusuulwa ngamba omusajja oyo asana kumala luzira emyaka nga 45 akulaba bwati era abakulu abo nga balina omugati ne blue band ne kajuice omugaati oguliko bata ne kajuice kabiya kabaabo mu firiji ako simanyi bulungi naye kemanyi kacayi onoonywa kakoko kokowa kofi oba majani byonna nga weebiri nga biri kiriya wali nga bwebiri bulungi nnyo kati ekisenge ng'ate tawulira biri wabweru afuna obudde bwe neyakola ki neebakamu nasoma ebitabo bye era bagamba nti enkola eyo bwetyo ayinza n'okufunayo basibe banne balonze bayagadde ne bajja bamuyamba omulongoosezangako okusiimuula okwoza kusiimuula n'oggolola talina manyi gasiimuula okwera ekiwempe tasobola n'okumufumbira wali kubanga baba asobola okufuna ebyokulya nga si bye byammwe tuli fena nga bw'ensonga gye bawa bagamba nti bamutaasa basibe banne abayinza omukolako obulabe kimu abatali ba grade ye kategole ye kyakubiri abayinza omukolako effujjo kyakusatu omukulu Johnson byabasajja agambye nti yemu ku nsonga yefuna obuzibu baleeta nnyo abantu bakamaabe n'agamba kati ono mutandike ntya naye muteeke mu bali bakayoola n'awulira nga kimuluma n'agamba tekijja kuddamu kubeerawo kubanga agamba nti mulimu ne bakamaabe ab'omutawaana baali baleeseko vice president Mulamba Gilbert bali basika Bukenya n'agamba nti abamu ku abo bwe baba bakafuluma ekkomera ne bamukulizaawo ate n'afuuka mukama we byabasajja n'agamba kati gwekyo kikola oti ekyo musajja takugobye ku mulimu omuboggolera omutwala mu balima omukutamya omukicyomya paleedi wali kakiini n'omusitamya katate ye boosi wo byabasajja Dr. Johnson n'agamba kati gwekyo kikola otya
ng'ate akalimu ko kyakaagala n'agamba nti okubataasa bali abasibe era wali VIP wonna kawifi kabakiriya nnyo akasomyedde akawifi kabaawo wali ku mutimbagano ng'abeerako emboozi mu UG ng'ajoota buliro iraba bulungi kakati bo babeera ne better facilities nga ze twogeddeko wifi ebeerawo n'ebira byonna ka television buli kimu kyonna kyonna ne staff abayambi abamuyambako awo abayambi bamulaba kati ne badakitaali yebaja ne bamutuukako eddagala n'alifuna mu budde nekisobola okuba ng'atambula si kyekyokka oyo abeera ne limited contact ne abasibe abalala abasibe abalala tebamusemberera nnyo balengera mulengero eri ng'ali mu katimba eri ali mu kukola dduyiro yegololagolola tebamusemberera nnyo bali abasibe abalala naaba ng'asobola okubeera yekka nga talina contact nabali n'emirimu ejja mugende musaawe mugende muleete enku mugende mulime emmere gye tugenda okulya ebyo byonna tabibaamu mugende mu bajjiro embooka okutokota ye tabaamu mu ebyo mukungu ogugwe gwakukola dduyiro kugenda kuwummulamu kulaba ku TV kubeerako ku wifi kwetulatola olwomu mu luumu kyekyo nde eddagala n'obujjanjabi bamuleetera badakitaali abakugu n'eddagala ne bamugulira wabweru bino bye bakwata edi mutwe negati bane afuna obujjanjabi ne bagaana eriyo omukungu abeera eri mu babaleeta bwe kiba kyetaagisa abasawo abakugu n'eddagala lyennyini ettuufu ye bamuleetera tabeera ate mu mboozi zammwe ekirala abeera ne easier access ku bagenyi ye we baagala we bamukyalira kubanga eri abantu abavunaanyizibwa alina bizinesi zaddukanya si byakugamba ndi kakati leero wiikendi silunaku kukyalira bagenyi n'olwekyo temujja yiye asalawo era bangali nti ani oyo mayanja nti mugambe tekisoboka oyo muleke oyo pumuddemu kwoteeka n'okunyumya n'abagenyi be nga bw'ayagala kati abagenyi banyumya nabo ng'aludda mu ruumu ye oba eno mu ofiisi z'abakulu ayinza n'okugenda mu ofiisi z'abakulu ne banyumye ku nsonga ezitegeerekeka tukwatagana ekirala tebamupiika mirimu gyakomera yaba n'ebibye giri gye nayogeddeko okusaawa akola kiki ebyo takola ki tabikola kati ate bagamba nti abamu mu nkola emu bamukkiriza n'okufuna ssente ye nga akasente aba nako akamuyamba okukola emirimu ate kamuyamba okukola mirimu ki ng'ali mu kkomera anti kaakati balina okugula ebyokulya balance diet badde manya ebyokulya bamuleetera ne bateekawo emigaati keeki mandaazi bayinza omuleetera ne bino ebyokufumba n'ebirala byonna bayagadde n'awafuna baawaako kati ye abeerawo nga buli kimu kyonna kyonna kigenda bulungi nnyo amawanga gasinga gabyegaana naye nga ate gakola ki gabikola nga balina special treatment eri abantu b'ekikola ng'ekyo n'olwekyo yembeera yembeera ate weewunye mwana wattu mweri bakayoola era badde njagala kubuuzaawo ekibuuzaawo omusibe abbye enkoko kangeraganye kuwa nkoko n'omukungu wa gavumenti abbye obumbi n'obumbi bw'ensimbi ani asinga okukosa eggwanga kubanga bw'ogamba nti nono asinza okukosa eggwanga abbye obumbi n'obumbi bw'ensimbi omwe treatment bw'etyo omuteekemu ssente bwe zityo kyokka ng'ate oli ojjasi abbye obubbi enkoko ye n'abeera ng'asuzibwa bubi alya bubi alima okuva ku makya paka budde zibi naba nga ayisibwa mu mbeera bw'etyo nze ndowooza baba nga abatiitiibi obutiitiibi abana abakungu ba gavumenti bwe kiri naye kyennako nti omubbi w'enkoko bamukaliga embooko okumufiirako ne baddira abbye sente z'oluguudo oba ez'obujjanjabi tukwatagana ye nayisibwa mu mpisa eyo bw'etyo nti ensi eno ya interest omuntu abye biliyoni ne biliyoni buli omu aba amweguya kuviira ddala ku looya mulamuzi dokita abamusibye bennyini aba prisoni amagye buli omu amulaba mu ngeri yanjawulo
amawanga gadde agakyakula bwetyo bwekiti kiri kati owa emukoko abeera eri mu kayoolera embooko etokota akeera ku ssaawa kulima nakola mirimu gy'amaanyi kati atondo ayabba ssente z'eggwanga ate ow'enkoko ayinza n'okuba yagibba bubbi ku muliraanwa kuba enkoko era ateekwa okuba ya muliraanwa awo gye yagoba nabba kati atondo ababbye ssente za ggwanga lyonna za ggwanga lyonna ne teri amutwala bw'atyo manya nti ensi eno yayonondeka nnyo nti omuntu olwaleero ne bwobba biliyoni 10 mayanja biliyoni aga 5 bw'ogenda mu kyaki oba mwekereziibwa ku muzikiti bakwaniriza bulungi ne bakusuusuuta n'okusuusuuta ne bakusabira n'okusabira ebizibu by'olimu biyitemu bulungi n'otula ne ku mwanjo ne bagobawo ababakeerakeera mu makyaki ne babagobawo n'otula ku mwanjo ly'eggwanga lyaffe ne ku kyalo kyonna kyonna baba bakuwa ekitiibwa n'okugulumiza ne ku mikolo w'ogenda oba ku mwanjo kye kyawulagana amawanga agaffe agatambulira mu by'enguzi okwawukana na gali tukwatagana n'olwekyo ekyo kikulaga nti omunaku ali mu kaseera kazibu ali mu katyabaga kamaanyi nnyo ddala kubanga amateeka bagakola kunyigiriza bamu amateeka galinga nabbobi tegakwata buli kiyitamu amateeka nabbobi akwata busirisiri nabuuka butonotono tuukawuka tuukawuka nabbobi kyakwata naye nabbobi tasobola kutiisatiisa munya gumuyitamu ne gutambula ne gugenda byagwo kandi amateeka bwe gati bwe gali bagakolera suppressinga mu abali wansi waliwo ekiteeso awo kye bali bagamba nti abakungu ba gavumenti betaaga bakyala baabwe baabagalwa baabwe be baba basiimye okujja nga beesanyusemu ku makomero egyo kyakomawa omukungu abeerawo n'agamba ninayo kagalofredi kange kabeera buziga manensenya kajja nga beesanyusamu kaawo nga kaddayo kiteeso ekyo nakiwulirako kyayogerwako nekitatwalibwa nnyo mu maaso ne ku sipiidi kwe tutambulira kati kyekigenda okuddako kyekigenda okuddako anti bagenda kugamba nti oli akyali suspect tebamusaliranga lwaki omuggyeko rights ze kuba waliwo abatasalirwanga nga gye bali eruziga tebasalirwanga kati naye nga byonna byagezaako okugulumiza bantu bamu nakusuusuuta kulinnyisa bamu naye nga mu maaso g'amateeka tulina kuba nga twenkanankana ne mu maaso ga Katonda tulina kuba nga twenkanankana singa bajja bawalabanya omukungu kubanga wali lusega y'amabaati awo abakungu bangi awo abali mu ssega y'amabaati kalugeze singa bonna bali bakwatiddwa naye bagenda okubatuusa ekitalya nga obusenge bujjodde bakola batya omukungu bamukwata ne bamutwala mu lukale omu ababa bafikidde bayinza kukikola batya kubanga sirowooza nti bayinza okuzimba simanyi nti banazimba obusenge because buli kasenge kagendamu omuntu omu no kati omukungu omu avaamu mulala n'ayingira kwabo bajjamu nabbanja ne bamuteeka eri mu kayoola kati Anita n'ayingira mu kasenge k'abakungu omu bamugjamu omu ne bamuteeka eri mu kayoola omukungu omulala n'ayingira mu kano okusinziira amaanyi g'oyina omu avaamu ne bateekamu omutuufu ne bateekamu omulala gwe ne bakusindika mu kayoola eri kuno sikujinya babbi bansimbi zaamwe wa musolo kubanga manyi nti ne bwaba azibbye nazitereko oba nazikukulira nti ne bwana aba agenze ruzira tewajja kubaawo ajja kubeera kumpi mu mbeera ya bulijjo agamba abanga agenze mu vacation abanga agenze mu kuwummulamu sikujinya bakungu bano ababba ensimbi z'omusolo kujinya kwennyini okwedda emirimu kubanga bwe kuba nti omuntu alina internet kitegeeza asobola okutambuza emirimu gye nga bwe gye badde asobola ddala ogitambuza buli kimu kyo ndi okusayininga n'asayininga kuba kakati ennaku zino signature za kusayiningira ku computer electronic signatures ozimanyi oli asayiningira ku computer kwennyini kitegeeza asobola okuba meeting ng'ali luzira mu komera ya zoom ng'ali ne mu ddiiro lyawo notamanya nti alina luzira
akuba meeting ku makya abaana ne bagenda bakola n'olweggulo n'akawutanti we namuteeka ku layini n'amubuulira ziyingidde zitya ziri zitya asobola n'okunegotiatinga ddiiro ng'alina kyatunda nti leka naawe onsedde nnyo awo njagala biliyoni 1.5 ate ka ojagako mupa miliyoni 8 ku zoom kakitegeeza eddembe liba limugiddwako ttono nnyo liriyo gamba mbu okutambula n'ebisigadde byonna nalowooza nti kuba kuginya kw'amaanyi kuba kati payini eno kyaba misinga kugenda mu banne kuzannya goofu n'ebirala n'ebisigadde byonna abaabifuna yembeera bwetyo bweri kale ensonga zeezo eza mukulu by'abashayija agamba nti obusenge yamaze dde kuba nga atandika okubuzimba yatandikidde kitalya naye nga kootola amakomera gonna mu Uganda ogenda kubeerawo obusenge bw'abakungu obulimu amatiribona okulaba nga baawukana ku bantu ba bulijjo kale ebyo byebyo kakati bwe tugendako essembabule lw'emiyaga wetwogerera essaawa zino omukulu yavuddeyo omukulu Ssekikubo Theodore n'agamba nti nno ekimala kimala engeri gyayisiddwamu mu NRM kirabika nga tebadde nnungi ga nti asindikiriziddwa kisoba yasazeewo n'agamba nti ekibiina kye NRM kakyabulire kagende akole bwa independent era agamba agenda kujja independent ensonga zonna asobole okuba nga aziggusa bulungi nnyo naye agamba nti NRM mbi nnyo okusinziira ku mutima gwemulaze n'embeera gye bamuyisizaamu okusalawo kuno Theodore Ssekikubo kwakoze olaba nga yakoze okusalawo kulungi kusinziira ku ebyo byayiseemu 50-50 okutwalizaamu ekisooka aba Ssekikubo abalina enkola eryemu babadde b'NRM naye nga buli kaseera beebuzaabuza b'NRM naye abeefuula mbu bo simanyi b'NRM ne bali bo opposition mbu bawakanye NRM naye nga bagiwakanyiza munda baludde ebbanga ddene nga bali mu nkola yabuzaabuza mu nkola yabuzaabuza nga b'NRM naye nga balina engeri gye beebuzaabuzaamu nti boogera ku nsonga z'omuntu wa bulijjo naye nga NRM tebagivuddemu bawerako kati mu nkola ng'eyo bw'aba alabye ebizibu ebiri open nga bamubbye akalunga bw'agamba nze ndowooza yaga kujja nga independent eryo ddembe lye ng'ate gempulirayiza n'okuwangula kubanga mbw akalulu alinga yakawangula Theodore Ssekikubo generali oli amusinga businzi maanyi nabyo balo birala Theodore Ssekikubo nga yawangula akaluka lw'emiyaga n'abuzaabuzibwa ayinza okuba Ssekikubo ayinamu ensonga nga sigamba nti kasungwire wadde nyina biri bye simwagalako naye ayinza okuba akalulu tebakamuwangula era nga yagala agende mu bantu nga independent akakase nekinebuuza nti abamukola biri bajja kuba balazeewa yes wembadde ngenda okujjaawo nti baba nga basobola omukola bye bamukola byagamba wali eri mu kumaliza wali ku finals bye bamukola aloza tebayinza kubiddamu ku bye mukola era basobolera ddala simanyi na bulungi naye pointi nti Ssekikubo abadde banga ddene ng'azannya mu nkola bwetyo nezo omuntu yenna afuluma NRM ate n'agaana okujoyininga ekibiina kyonna n'asigala nga independent nsigala mutwala nti NRM era Ssekikubo nze mutwala nga NRM wadde agivuddemu kubanga omuntu bw'ava mu NRM ate n'atatuuka mu bibiina ye n'agamba mbu asigadde nga independent kiba kitegeeza talinayo kibiina kyalaba mwasooka kwesogga so ate ebibiina bingi tulina olusaniya tulina omuti tulina essimu bingi kati gwogamba otya nti olemeddwa okufunayo kimu kyogamba nti kikino nkyegasseeko kigenda okwegattako kati mba nyina nze engeri gye nkulabamu wendaba Ssekikubo kati olwali kyendowooza agenda kulwana nga independent bwajje bulwana nga independent tulabe ekinaddirira naye ensonga zaawaza kumubba akalulu era ezirudde nga zoogerwako nti mu Uganda babba akalulu naye nga ate abamu bakola ki tebakkiriza era kyova olaba bano bonna nga 5 be basalidde emisango gyonna gyabadde kwekuusa okubba akalulu emyaka kumpi 25 gyamaze mu parliament lw'emyaka tesobola kubeerawo nga Ssekikubo taliiwo anti kaakati ogenda kirabira wano baddewe tebakulimbanga mwana mayanja teri muntu yenna ow'ekikula kyonna kaabengaani avaawo ebintu ne bitatambula
oba weerimba naye waliwo ono bagamba nti anti waliwo njogera ogamba kati fe ab'amawulire nti toli munene kusinga kitongole eky'amawulire tosobola kubeera munene kusinga rediyo eno oba tv naye olowooza ndabye nga abantu puroguramu bazivuddemu ne zitagala programu zitagala ewantu awaali toli mwavu era toli mwavu bwe yavaawo wasigalawo ekituli awo ekituli kisigalawo ninga bw'ogamba nti akasubi akamu tekatutonyesa njo obusubi bulina okumala okuwera nga bungi era tv esigala egenda mu maaso ate neeveera ddala teri ya mutawaana nnyo esigala egenda mu maaso ebijinza okukireetera ebizu bibaawo nesirwa okuba nti gwe wajabulira teri institution esigala institution eyinza oggwa nesikulwa nsonga yo yokka era babeerawo abayuuya company n'avaawo n'agenda atandika eyiye oba institution eyiye ninde esobola okuyuga naye emirundi egisinga emirundi 98 ku buli 100 emirundi egisinga waliwo ovudde basigala era bayimiridde kati era sekikubo ne bwavaawo era politics weriyo miyaga asigala atambula ate abadde akola ki gwe wawulidde nti yakola ki wawulidde nti yazimba ddwaliro abakazi abazaala bagenda kufa wawulidde nti yazimba ssomero lya primary ba secondary abaana banaddawa olaba nali ntuma nsambu yalizimba yewabwe Masaka naye era Musanyamu yalizimbira ng'anoonya akalulu era bo bakamukubira naye nga bagamba omusajja yalitanga kompyuta yawanga obuwunga amasomero naye era bakamusabula bakakuba gw'oli olabe kati bagamba batyambo ki bwe yazimba oluguudo ate bulinako abadde alwera kati bw'anaavaawo abeera bajja kubula oba buli omu abadde amusindikiriza ekyemisana buli lunaku bw'avaayo ne bitabuka teri kibaawo lw'emiyaga ajja kusigala ng'agenda mu maaso ye kyalina okukola ye yasinga okwetaaga lw'emiyaga okusinga lw'emiyaga bwemwetaaga kati ateekewo amaanyi nga bw'agambye agende nga independent agende afe ne Rwashande bo beefuke ne Rwashande ebbanga lyamaze mu parliament toli byasobola kukola birala ng'alwanye ennyo musajja ng'alwanye ennyo ng'atobye mukulu Mayanja emyaka gyamaze toli kyasobola kukola kirala awali obuzibu nti abantu baffe politics yafuuka career kati bwefuuka career buli omu tayagala genda kukola byalina kukola kati bwe tulaba abasajja ababaddeko ba president nga mu Bungereza nalaba Tony Blair ng'ali mu kusomesa abalaba president ba America babeera mu charity kuyamba bakateyamba bateesobola mu ngeri ez'enjawulo ne wano oli bw'ava mu parliament emirundi gisinga kyakola kisobola okuba nga kivola emirundi egisinga abantu bagenda mu parliament oba mu bifo ebyobukulembeze beegulumiza ne beewanika ne bafuuka ba kitalo kati bamusindiikiriza eri nadde n'akomawo n'agwa abatakyasobola bajjaamu abatakyasobola nekyakalubirizibwa nnyo ekintu kyokka kyamanyi ye politics abatakyasobola kuddayo kusuubula binyeebwa oba kutema nte oba kusuubula abatakyasobola kubanga status mwali ebadde nnene kati abasinga abatakyasobola era alina kufunaawo bazzukulu funa wanywa kacaayi awo n'abeerawo naye abatakyasobola abasinga batakyasobola NRM efiirwa ki bwe batalina Ssekikubo era Ssekikubo batalimu NRM afiirwa ki bonna tewali afiirwa NRM terina kyefiirwa kubanga ajja kuteekawo Rwashande ate Rwashande omukono ajja guwanika ate mu NRM weetaaga omulimu ogwo kuwanika mukono nga bagambye mu kaseera akatono kyekyoka ekyokuwanika obwanisa omukono bannaffe bannalw'emiyaga baba bakifuniramu okuwanika bwanisi mukono kubanga parliament yeetaga omuntu omuteesa parliament yakudda wano mugenze mu bukiiko muvudde mu bukiiko mugenze mugale muvudde mugale kati kudda wano kudda wali mu meetings wano mukoze bino ate nga tulaba mwami Rwashande emeka gigenderedde okuwanika obwanisa omukono kisobola okuyamba bannalw'emiyaga wano omulonzi walina okusalirawo abalonzi abadde ba parliament babiti bibiri mulimu omulonzi ye manya member wa parliament nga abantu bamulonda naye nga ye omulimu gwe teri afa ku kyalo n'ataziika n'essanduuku agigola ajja n'abeerawo ssaawa 2 ez'ekiro n'asulawo
nasimbawo amakanda awo omwana ne baba yakudde linnyo pata agenda omwana yakudde erinnyo omubaka zamubeererewo ajje n'agenda wabeerawo omuntu mu community ayasuza obubi era nga bagira era abeerawo abeera mu kwanjula abeera mu mbaga church emizikiti gyonna agikwata waliwo father ajja reverend ajja bishop ajja abeerawo agibeera mu makati mipiira gy'abavubuka agiteekateeka yagula amasepiki ne tenti n'obutebe buli afa yenna masepiki wegali tenti webali agaliko donated by honorable yes wali n'ambulance yagigula etwala abafu n'abalwadde n'okusinga ezitwala abafu nayo weeri lwaki zisinga kutwala abafu emirundi egisinga anti mu ambulance zonna ez'abapolitician wali ogiyingiddemu tujje tugwireyo emu wano tujje tugwireyo emu emu olabe wadde mulimu omutto guno olabe obutebe obulimu nga temulimu bufoomu buno obwembaawo obutegedde obeera ku maduuka bwe bubeeramu olabe oba mulimu cepa wadde n'emu ay'amazzi oba mulimu wadde panado n'emu temuli era bw'ogenda mu ambulance ekyo zosangayo emabega eri osangayo akafoomu akakembaawo kosangayo ekira kyosangamu ne ka stretcher kabaayo ne body ya ludo ebeeramu awo ate body ya ludo abalwadde kukuba ku ludo gavubuka agasiibamu mu ambulance omwo gaba gazanyira mu ludo agawuzi g'obunyama onalebo gabeeramu nga gazanyira ludo mu ambulance kati olabe gwogambe nti bakulage ku first aid kit nti gwogambe nti njagala mundage ku first aid kit bagikulageko ne gloves ezakozebwako nga bazikozesa ne zigwawo ezo zibeerawo mpozi ne mubamu n'ekijaketi ekiringa ekyo wa boda bye bibeeramu nzega lwakwasagala kuleeta buzibu netugende mu ambulance gwe nolaba ekibeeramu yembeera ya ambulance z'ababaka ze badonitingira abantu baabwe kakati abantu abo kiri kyogambye abantu abo babadde ekizibu kimu nti ekizibu ekyo kibeera muti oyo akola ebyo byonna byonna yabeerawo ne mu parliament tagenda n'okuziika taziika tumanya ne okuteesa tateesa kati naye nga muntu w'abantu ajja n'aziika akudde erinnyo n'amubeererawo masepiki yagagula tenti yazigula temuna kyemumugamba kati nebeerayo oli nga teyeefula mbu ye wamutaana ku fulo atema ensonga ye nga atema article ku article section ku section ate okimanyi nti aba article section ku section speaker information n'ebirala byonna byonna okimanyi ate abo tebaziika tebabeerayo abo gwe mpira gwe bazanya bo tebabeerayo tebaziika tebabibeeramu ye alinda wali Mr. Speaker sa Madam Speaker ye wabeera oyo wasambira tukwatagana order Madam Speaker order Madam Speaker ye kwabeera kati aba babiri ono ali eno wala ku extreme nono ali ku extreme aba babiri kati okusanga agusambira mu makati kizibu era n'aserengeta ku kano katono nenga ensanvu ya Mr. Speaker sa asatu gego ku ground kati no ensanvu ye ku ground abiri naye gega eri kati bye babaka kati buli omu kisinzira bwe ye positioninze kakikyereza ko gamba nti sekikubo ye abadde agusamba nnyo ogwa Mr. Speaker sa nga gyasambira kati ku ground oyinza okwesanga nti ye lwashande olukeera ye akasibawo ku kagundi nti yamulaga wanti nti omwana yaabwe emukubye ti emukubye kati kisinzira buli omu kyakola kati mu bimpimpi nti sekikubo yabaafiirwa mukulaba okwana yabafiirwa platform nga wano gavumenti yakuno yakitwala nti teyina nnyo maanyi gewa MP tegaliiwo kati batefaayo nnyo tefaayo kati ground ye bwagivaako era ayina kulwana nnyo awangule wava ku ground
yakosebwa okusinga ekibiina bwe kikosebwa. Waliwo emabegako keeri yavaayo n'awandiika ku mukutu gwe gwa Twitter n'agamba nti Ssekikubo tasaana kubeera mu Paalamenti era asaana mukwatira bukwatizi nsawo. So yavaayo n'awandiika obubaka obwo. Kati abantu abamu kubasinziira okugamba nti omukulu CDF General Muhoozi yalwanyisa Theodore Ssekikubo erw'emiyaga yamutaddeko n'amaanyi ago gonna okulaba kubanga tujjukira bulungi nnyo waliwo byali bigambibwa nti General Ashande talina mpapula era nga bagamba nti ddala omukulu talina mpapula kubanga bwe yajja ne bagerageranya empapula nga za Munguuba ne baddayo kutuusa Lubyagira awolere gundi n'agamba wakakiko k'ebyokulonda ye ani wakakiko k'ebyokulonda mwenaale Mutango Doyi n'agamba afa tumunominate nze kanagweramu eyo y'anaamanya eyo mu maaso naye nti amaanyi gonna n'emmundu yakozesebwa na biki byonna order from above anti kakati politics era bwe twabeera nti politics wa interest kati bo politics takwata nnyo ku bantu oba bali qualified oba tebali qualified bo politics wa kintu kimu nti yali mu interest zaffe botabeera mu interest zaabwe bakuba politics bwatyo bwatambula kati naye nze mukulaba okwange nti bolemerwa okubeera mu interest zaabwe babagenda kukuba era muntu bwade tubalina wano abantu bangi tubalina wano nga wadde tuyasoma naye nga gyali mu parliament nga gyali status okuteekawo embeera olinabeerayo ng'akwaza twalina kesi wano eya Sematimba twalina kesi wano eyasookera ddala yali ya kesi eya Katolubwama musango ne bagusana okusala nga omusajja otuna ekisanja kiweddeko paka lwe yafa Abibu Bwembo si yali amuwaabira Abibu Bwembo yali amuwaabira tulina kesi wano ya Anifa Kawooya yagenda paka mu Supreme Court kati ate technicalities olugira naddala bano abagatta ebigatte National Council for Higher Education yonge egamba biwera kuba kati Ashande oyinza ogamba biwera oba tebiwera biki n'obigira n'abigatta nasoma koose ekimaka nagenda embalala naliko mu lukiiko egindi ne bampa certificate nagenda ne training bwe kiti nazigatta bwazigatta zonna nazikwata naziteeka mu kikutiya nazitwala paka mu National Council for Higher Education neewandika ebbaluwa nti tuzipimye ziwera zenkanakana ne senior 6 kabate kaweddemu mugamba kimbo teyasoma epikapu gyaleese yenkanakana ne bbaluwa ya senior 6 byenkanakana tubipimye olubisude ku mizaani bwebuli baba mizaani ne balancing byenkanankana nga kaweddemu kati awo oba tuyinza toyina ngeri gy'osobola mulobera ate kakati bakuvuddemu sitete kuteekako amaanyi n'oyabika kuteekako amaanyi oba okawangudde oba takawangudde ne balangirira gwe ne bagamba kwenda kwa kooti kanaggweramu eyo n'ogenda kwa kooti ne bakubirayo era kati okujja nga independent abejjani abakulwana ennyo si kyangu okuwanira kale bwetogera essaawa zino Mwami Museveni yavaayo president mabegako keeyo n'agamba nti bannaddiini mubeeko ne bwe mukoma temusala layini musigale mu kubuulira ekigambo kya Katonda musigale mu njiri ebyobufuzi mubirekere bannabyabufuzi babitegeera bye babisobola mubiviiremu ddala naye okuva lwe yakyogera ate bannaddiini balabika nga ate balinga beyagamba obugambi nti musituke mwogere ku bikwata ku ggwanga so bavuddeyo bangi nnyo muli abayisiraamu abakatuliki abalokole abapresident ate n'abalala bagwa mu kkowa eryo muno mwe mwajjidde Bishop Tomusange William Bishop Mulamba neyavayo nagaa nti nzi nzijja nange akukiikirira abantu nzize wendi era teyakoma okwo n'alaga n'ekibiina mwayagala okugira oba mweyajjira ekibiina kya NUP nali ndowooza nti ebigambo bya Mwami Museveni nti byakutiisa bannaddiini naye ate biraga nti obaolyawo tebatidde
tebiri si byakutiisa bannaddiini kiri mu mateeka nti bannaddiini n'abakulembeze ab'ennono ab'ensikirano ab'obuwangwa tebalina kwetaba mu byabufuzi ebyobufuzi ebyakomanyoko ebyakadaala ebyokutimba ekipande tebalina byetabamu era y'ensonga lwaki olaba nti bannaddiini abasinga tebabyetabamu butereevu okugyeko nga yina akawayiro nti yawummula ekyo ng'okifuddeko n'emmengo kyova olaba wa n'emmengo omuntu bw'aba agendagenda mu byabufuzi asiibula beene n'aresigninga omulimu gw'abaddeko babadde wa kitiibwa minisita oba abadde akola ku tv oba ku radio n'aresigninga n'agenda yeetabe mu byabufuzi afaanagana n'omukozi wa gavumenti etteeka bwe ligamba. However, wano wali enjawulo ennene nti etteeka lino balikozesa kyamuli. Okimanyi nti President Museveni ya resigninga amagye ndinga practically tagawumulanga ayenjoyinga buli kimu kyonna kyonna kuba etteeka teye limugamba nga commander in chief bw'obeera president obeera commander in chief n'olwaleero his excellency Kyagulanyi Ssentamu n'akwata obuyinza becoming commander in chief tuli fenna now kati niba n'abalala ab'amagye tubalaba bulijjo nga beetaba mu byakalulu akalu kano akakawereege oli ne yeesimbawo nga kapiteeni ne yeesimbawo nga ki meje tubalabye bulijjo nga beesimba mu kalulu ak'olukale ate nga amagye tegali supposed kuyingira mu byabufuzi. Amagye gayina representation y'abantu abaddoza bali 10 siri sure ndoza ba 10 mu parliament abalina okukiikirira amagye ne debate ebaddewo ebbanga lyonna bakolamu ki nga tebalina kubeera mu byabufuzi biri byakaweereege ne mwebali n'okwawukanako n'abalala conduct yaabwe y'amagye mu parliament era olaba nga tebeenyigira nnyo mu nsonga okuggyako ezo ezaabwe zokka tebatera kwenyigira mu butereevu kati ate nebeera y'ab'amagye nga bali libulo nga tebali nnyo bali abalondebwa 10 kale ayinza okubeera ku 10 naye nga nature ya politics we eri libulo ensi neemumanyirirayo nga bolaba otafiire nga bolaba Katumba Wamala kati ate aba oluusi ne beekweka mu kiti nti yaresigninga amagye n'agavaamu ne mulimu ab'amagye ababadde libulo nga tomwawula na bano bamabi baba parliament aba bulijjo nebeerabyo bali ba traditional ate nga w'amagye akiikirira amagye naye nga yeetagenda nnyo mu nsonga zino tazigendamu kuba bakatumba Wamala boolaba nga ensonga zino bazijjamu botafiire nga bwogamba bajimu hwezi abonna bonna b'amagye naye nga bo batunka butereevu n'ababaka bano abalala mu discussion baabika nabo kati nekireetera nti awo kiba kizibu kati tuze tulaba ne bannaddiini abeetaba mu byobufuzi tulinako wano ndoza yaba yali bishop ningiriye nayigirawo naye nga ensonga zitemaatema bulungi n'abalala zibeetabamu now point eri nti ona yeesimbyewo kiti kimwajjidde asobola okuba technically nga yaresigninga ne taita agisigaza naye nga takyali bishop ali active naye nga ate taita agisigazayo bwa bishop tekimugaana kwetaba mu byabufuzi butereeve byakaweereege kati n'ekirala context mwabeereramu tosobola kugaana kubanga asigala mu Uganda togamba nti oli bw'abeera nga cultural leader obanga wagwa mu institutions ezo oba ez'eddiini kimuggyako okubeera mu Uganda era rights ze ziyingirirwa sisuubira kiri bwe kityo kubanga nga mu Uganda enjoyinga rights ze nga mu Uganda omulala yenna kati akavuyo akabeerawo bw'alina okubizannya kuba rights ze azisigaza naye kakati ne wabeerawo kati kubalansinga kubanga ebiruma abantu n'ebimuluma ate ayina okubanga abantu abalambika era kireese mu nsi zonna eza Africa ne wabweru naddala ezaire awo bannaddiini bayigira buterevu mu bya politics. After all politics kyeki kubanga oli ayinza okugamba nti mulekerawo okuwamba abantu kati wate ogamba otya mboyigidde bya politics oli bwagamba nti bannanga emisolo mingi
ate olina bw'omuzibikiriza nti nedda ate oli munaddiini kati balance erina kubeera waawo wakati wa oyo ne vis-a-vis ne politics ono watwala tugende. So ye issue eyo munaddiini asobola okubibalance nga in case Bishop Tomusange William singa bamusindise mu parliament akalwa kalidde asobola okuddukanya woofiisi zino zombi ebyomwoyo n'ebyensi neba nga bitambula bulungi. Sisuubira si kyangu ekimu kirina okubuutikira ekirala ekimu kirina okubuutikira ekirala kubanga waliwo politics watuka ekisala n'akaawa ekikonde ne kitokota kati nga bwe kyali mu parliament kutogikwatako kati nga mukulu Bishop Bishop akuyisa muzi Taksin Maksado kiba tekijja bulungi ekirala tiyagasa atuuka n'anyooka ne bakanyuga kabangali Bishop mukola ye kati kireeta obuzibu kuba tuka ekisawo yonna esawo yonna bakuba kajeeke nga bitabuse bakuba kajeeke esawo yonna kakati yawe kiba mukulaba okwange ekimu kituuka ekirala ne kibuutikira ekirala si kyangu okubitambuza byonna okuggyako ng'oli munaddiini n'asalawo kwogera kubeera ku saidi y'abantu oyo asala bitambuza consistently kuba biri mu layini ye ne bw'ogenda osaba akalulu akalulu okasaba abo mu kirasha kizibu nnyo okutambuza byombi yebadde point nti bw'oba osigaddewo nga oli munaddiini n'asalawo abeere ku saidi y'abantu asobola okusala nga munaddiini wadde asobola okufuna obuzibu okusoomozebwa nga balaba ba Bishop Luumu be batta n'abalala kibeerawo naye asigala mu layini ye asigala katuuti ne bw'ogenda ne weesimbawo ng'oli munaddiini n'egganduula ogende bakuyiseemu eggaali kuba politics olina okuyisamu eggaali nabo balina okuyisamu eggaali kuba politics oli akwambalira tolina kyomukoze obeerawo ng'oli ku bibyo tomumanyi takumanyi kale tomumanyi ogenda okumulengera nga akutwala emisinde kati okuddamu ekibuuzo kyo kizibu okubitambuza byombi obulungi ekimu kimala nekibuutikira ekirala osobola okusigala ng'oli nga wali Bishop noretiringa n'otambuza politics oba n'osigala ng'oli Bishop naye ng'obyogerako bwogezi naye n'otagenda kwesimbawo kimanenye okubuuza era nti tasobola kutuusa nsonga yezaagala kutuusa ng'asigadde munaddiini nga tagenze mu politics direct bw'ati anti kakati ebintu biri bisatu osobola okubeera Bishop naye nga politics omuzannya abantu obyogera ebibaluma tuli fenna naye kino ekyokubiri okubeera byombi naye notagenda kwesimbawo osobolera ddala okugusa ensonga zo badde small truth bone South Africa baani bazigusa nosigala nga katuuti kooli oli munaddiini omujjuvu naye nga tosobola okulinnyako kaddala kabana ebyabufuzi noyogera ensonga naye nga teweesimbyewo kyotegeeza notatuka nakubeera kadaala kaabwe nga gwogusambira ku kituuti wali gwogusambira tovaawo awo osobola ogusamba kubanga buli lwolinnya akatuuti buli lwolinnya akadaala nova ku kituuti katuutiko ak'omukyaki n'ogenda kadaala k'ebyobufuzi emboka egenda kuba etokota ate kati tosobola ate tokota ati n'ogamba nti bakubye Bishop oba okyagamba nze nganze munaddiini tuvumirira ne sekuvumirira yenna omwana natulisa sase pa tyegasi pa kati awo kiba kirala okudduka mu gganduula awe niye osobola okusigala nga ensonga ozitematema naye ng'oli katuuti wadde risiki zezimu nezaawukanamuko kati naye okubitambuza ebibiri kyenziramu kyeŋŋamba kiba kizibu kuba ne banneeri b'osumba kuba jjukira omusumba aliwo okugatta bantu ate politics atuukisa nga olina okwawula mu bantu bwe kiri kubanga gw'ogamba politics gulanga mupiira ti goli wa Arsenal nze ndi wa Man U nze ndi wa Liverpool goli wa Arsenal mutuuka ekiseera buli omu ng'ali eno ate ekitaliimu buweereza obuweereza bonna babira bugatta wonna kati ye challenge ekibiru naye tewali ngeri yonna gy'ogaana muli oyo wami oyo kwetaba mu byabufuzi ne alina kufuna ngeri gy'akikolamu
kibalansinga kale tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo byebyo ebyolunaku lwaleero byetwogedde ne mwami Tegusulwa asaba tukwebaza olwokadde kotufisiriza tukwagaliza birungi byerere katukulekerere wano weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.